Yesimbaniriza akadde kano mwasuze mutya mwenna abagifollowinga bagita Fadi TV UG. Kitalo waliwo Sekadama oba asola afiridde mu kabenji. Enda kwambi kutuusako byonna batumirika abaye Canada abali Uganda nimbagamba nti muli mutya mwasuze mutya mwasibye mutya olunaku olwaliro eno bagita Fadi TV UG. Kitalo nnyo asola munnaffe ayitibwa Hahumuza Collins Agudde ku kabenji akamutiddewo mu kibuga kya Dubai gy'abadde akolera omulimu gwa delivery. Azaalibwa Ibanda abadde yakajja omwezi gumu gwokka. Amumanyi ategeeza famire ye Omulamirembe asola musajja mukulu bw'atyo bw'afudde Collins Ahumuza. Yafudde accident yabadde avuga akapiki buno obupiki obwa delivery. Omanyi abaana bangi abakola ki abavuga obupiki bwa delivery badelivaringa mmere. Bw'atyo munnange bwe yafudde naye bakyabuliddwa information ekwata ku Collins. Information emukwatako ekyabulidde ddala tetumanyi. Abanoonya information bebuuza wa gye bagenda okubanga bafuna information kubanga ekyababuze manye ebiseera ebisinga n'omuntu okubanga ofiidde ku mawanga eyo information neebula. Oluusi bakakana bakututte mulimbo kubanga kiraga tebalinayo essuubi lyonna kufuna information ekwata ku mukulu Ahumuza Collins. Kiraga information tebagisuubira kugifuna. Mpoziko oluusi baba basuubira okugifuna oluusi basobola okutwala mu mokyale mu ggwanika naye akati information balaga tebalina ssuubi ligifuna oba agenda kuba atwalibwa mulimbo. Bwe ndabanga nze Collins ayinza n'obutatwalibwa mu ggwanika oba mu mokyale, ayinza kutwalibwa mulimbo direct. Kitalo nnyo Bambi ekya Collins. Bw'atyo bwe yafudde musajja wattu, bw'atyo bwe yafudde. Ebiseera ebisinga zino enguudo z'abaana abasajja ziba za kwegendereza oluusi ng'ozikola ki ng'ozivugirako Bambi. Kitalo nnyo kuba kiraga baakoonyemuko ne musajja wattu kakana akapiki nga kamuyiye. Bwe yakubye omutwe teyadze mudozo kalengera akapiki konna kaasaanyeewo. Obupiki bwe bakolerako delivery, obupiki bwe bakola ki bwe batambulirako bwe butyo bubeera bufaanana ate nga yabadde mu element imagine. Ekyategerekese kiraga nti eyamukoonye yabakoonye ndowooza baba badde babiri ne munne nga badelivaringa mmere. Kampuni bagiyita Nono Food kampuni gy'abadde akolera. Mayina mu Uganda mwe ziri kampuni ezidelivaringa emmere ebyokulya ndowooza oba ne Jumia y'emu ku zo. Ndowooza kireka eriyo n'abakola gundi order ku Jumia ndowooza ey'emmere ne KFC. Naye mu Uganda we bali abaana nga badelivaringa bintu ebyo bakolera ku bupiki. Zambitegera bulungi. Ogwo mulimu nagwo si mwangu munnange. Ebiseera ebisinga ogenda ku Bambi ng'oli ku speed era kubira amasimu ag'okumu yanguwa okakana okoliddemu n'ensobi, okakana otomeddwa, okakana oluzinza obulamu bwo. Kitalo nnyo ekya Collins Ahumuza Collins abasalize Ibanda bw'atyo bwe yatomeddwa n'afa naye nga information ekyabuze abasajja baka bagenda kumutwala mulimbo. Balabika nga bagenda okumuziika mulimbo, bagenda mugalamiza mulimbo kubanga information balaga nti babuliddwa information ekwatako Collins. Babuliddwa information emukwatako kye basazeewo ndabanga abagenda okubanga bamutwala mulimbo ekyamazima kubanga bagambye anti bwe balabanga information ebabulidde ddala nga tebagenda kugifuna nga tebalina essuubi ligenda kugifuna information ekwata ku muntu oyo. Ebiseera ebisinga zino information eyinza okulabika naye ate muba mulina okubaawo abeesonda abaneteekamu ensimbi ezinaatambuza omulambo ogujja Dubai oba Dubaaya oguleeta e Uganda. Ezo nsimbi zokka. Kati kyebuuzibwa ni agenda okubanga asonda ensimbi ne walaba information efulumye nti musajja mukulu bamuzaala Ibanda nti oba akaalo bwe kati nti oba bafamire bwe bati information yeno bweki. Ebiseera singa nabagamba nti oluusi kampuni ezitwala abaana wano kasita zimanya nti afudde oyo
baba balaba takyalina makulu tesobola kubyeyingizaamu kubanga baba bateekeddwa okubanga kwakira bateekeddwa okubanga bawaayo akasente awo bakiviiramu awo we bakiviira baba tebaagala kwesembereza naye gozanya gwe ne kampuni ezo awo zikola ki awo zikiviiramu baba tebaagala kwesembereza era kakana nga bakoze ki bakakana bakivuddemu buvi bo baagala kubeerawo nga bakola ki bamufunamu ssente munange byebyo mukola ebitambula akadde kano ku social media bagita Faad TV gimbeebaza ne bagamba nti mwebale nnyo Kitalo nnyo kyakolinize naye nga ebintu bitabuse Omulambo gwe musajja wattu ayinza obutadda Uganda abasajja bayinza okumutwala mu limbo kubanga information ebabuze emukwatako mubeere bulungi like nga commenting nga subscribing Kitalo nnyo mweraba